Nambutuka w'enkuba ayise ku fayinalo z'amasaza ga Bunyoro abuzizzaako Omukama ne Pulezidenti wa FUFA obwekyusizo era okukakana ng'omupiira tebagumazeeko. Bombi bagiddwawo mmotoka zaabwe wabula entebe y'Omukama ekubiddwa enkuba oluvannyuma lwa Weema mwe babadde batudde okubuukako akasolya ne kagwa eri. Abazanyi ba Buluuli oluvannyuma bakwasiddwa ekikopo bwe bawangudde bannantamigwa b'omwaka oguwedde aba Buyaga ku ggoolo 2 ku bwereere. Ggoolo za Buluuli ziteebeddwa Sonko Steven ne Sande Echoni mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri. Okusinziira ku bavujjirizi aba Sinoko bakugenda maaso n'okutumbula ebitone mu Bunyoro nga bayita mu kussa ensimbi mu mpaka zino eziyinda buli mwaka. Tukwatagana wamu ne Obukama bwa Bunyoro okutala okubayamba okubateekamu ensimbi okusamba emipiira egy'amasaza ng'ekigendererwa nti basobole okufunamu abaana emikisa gyabwe egisobola okugamba nti gyeyongereko mu maaso gireme kubeera mu bitundu mwe bava ku kaunti oba ku disitulikiti. Tusuubira nti bano bannaffe abatwala omupiira mu Uganda basobodde okubaamu abaana be balaba oluusi be banaayongerayo okujja okutwala ku national level oba okubongerayo okubatwala mu maaso. Omupiira ogusoose okujja abalabye ekifo ku maaso gubadde wakati w'abakungu ba kampuni ya Sinoko ne baminisita ba Bunyoro nga zigudde maliri nga tewali alengedde katimba ka Mone. Darakisanja kuna mchezo taroho mbenya magwiba ba Sinoko bagumuteriremu otupa agenzere kuli kipa alinga kipa neja nagukwata kipa. Mu ngeri y'emu Omukama atongozza omuzannyo gwa tena mu Bwakabaka era nga gutandikidde mu baana abato. Mu myezi 2 gino gye tubadde eno tulabanga essuubi ly'amaanyi nnyo mu baana b'eno. Era mu myezi 2 tufunye abaana abasobola okuyisaako emipiira ku kitimba emirundi egiwera 5 ekitali ekyangu. So tusuubira wagenda kubeerayo talenti ey'amaanyi nnyo okufuna abazannyi abagenda okuyambako ku ggwanga. Abaana abali wakati w'emyaka 6 okudda waggulu be batendekebwa mu muzannyo mu kaweefube w'okwongera okuzuula ebitone mu Bwakabaka bwa Bunyoro. Brian Katende, Munabyamizannyo, KTV, Amalindiri.